Oyo waliwo amwogerako talina mazzi mu mubiri, akaabye nnyo, omwana agaziwa lubuto, akkusa nnyo n'ebirala by'ebintu ebitera okuwanuzibwa ku muntu akwatiddwa kasikonda. Kyokka oyinza okwebuuza kasikonda kye ki? Dr. Oscar Mugirwa okuva ku ddwaliro Ensambya wamu ne Dr. Fedi Musenero owa Mazion Medical Center Kanyanya batubulidde kino kyekitegeeza. Kasikonda kintu kya bulijjo kiva ku waliwo kye tuyita diaphragm, kabanga akawula ekifuba ku lubuto kesika then n'omumiro ne gubanga oguziba kyekivaako kasikonda. Omuntu okusikondoka aliko eddoboozi eriba limuvaamu era nga bwe bumu ku bubonero obumwoleka. Okusinziira ku Dr. Mugirwa, kino kiva ku bitundu ebimu okwebikkula nga bwe byeggala. Diaphragm waliwo kye tuyita stimuli oba ebintu ebireeta maso okutambula. Maso eno weekulozinga waliwo akantu kalinga ekikoola akabikka omumiro, kabeera omumiro we gutandikira. Bw'oba olya emmere oba ng'oyogera nga kaggulawo then kaggala. Kati maso eno bwe contractingako nga kaggalawo. Kaggala ndowooza waggulu ewali gye tuyita voice box kyekivaako sound eyo. Ekizibu kino omuntu okukifuna waliwo embeera ezikireeta nga n'ezisinga obungi ziva ku muntu yennyini ku bintu by'akola. Emotional status y'omuntu asobola okukyamuka n'afuna kasikonda. Omuntu ayinza okuba ali unhappy n'afuna kasikonda. Abantu oluusi abanywa omwenge gusobola oleeta kasikonda. Olubuto okujjula ne luba lujjudde gaasi, kino kiyinza okuleeta kasikonda. Kyokka newankubadde guli gutyo, waliwo ekizibu kino lwe kikwata omuntu nga kiva ku ndwadde z'ayinza okuba nazo mu mubiri gwe. Mulimu endwadde ez'olubuto, ulcers, ne kansa oluusi ow'olubuto, ekikeeto n'ebirala, n'endwadde mu kifuba omuli lubyamira, kansa, tyuma biki, naye n'endwadde ez'obwongo. Omuntu asobola ofuna stroke n'afuna kasikonda. Abalwadde bano abalwala mu kidneys ensigo babeera ng'ensigo zino tezifulumya bulungi bukyafu. Kati kaŋŋambe waliwo obukyafu bwe tuyita creatinine, kati we bubeera nga buli bungi mu mubiri guno bu irritatinga naavu yaffe. Waliwo obulala bwe tuyita urea, bonna bwe bubeera nga buli bungi mu musaayi. Ogenda okulaba nga eri ka phrenic nerve kali irritated, kati ogenda okwekanga nga diaphragm yaffe eno ekola movements ezitali ki. Wabula singa ofuna kasikonda waliwo by'oyinza okukola okumukomya nga togenze na mu ddwaliro. Okunywa amazzi naddala bwe gaba nga gannyogoga. Naye omuntu ne bw'amira amalusu ge n'amira mangi ku speed era agenda, omuli okusiba omukka. Osobola okusiba omukka, mulimu okussa ennyo, osobola okufuna ng'akaveera n'oblowing n'ossaamu omukka. Ebyo byonna bisitopinga kasikonda. N'oku hane bw'onywayo akajiko ka hane kisobola ositopinga kasikonda. Bw'oba otudde n'okwata amaviivi n'oganyigira ku kifuba, ekyo nakyo kisobola okusitopinga kasikonda. Naye obeera ng'oli muntu mulamu, oluusi owummulamuuko ne tufunayo muscle relaxant. Because eno diaphragm yaffe olububi lulinamu kaaki, tusobola olukkakkanya. Kyokka singa obikola n'agaana okuwona era n'atwala n'akabanga akawerako, ddukirawo mu ddwaliro nga bukyali kubanga aba afuuse wa bulabe. Wabula kasikonda bw'ayisa ennaku 2 nga tagenze, ekyo kabeera kabonero mbu wayinza okubaawo obulwadde. Mu mbeera eno kasikonda waafuukira ow'obulwa. Kusikondoka kuno kusobola n'okwegattako obubonero obulala ng'ekikeeto eky'amaanyi, okusesema, kamunguluze, okuluma omutwe n'ebirala. Kyokka abasawo bakkaatiriza nti kasikonda ono si bulwadde, wabula kintu kya bulijjo ate nga n'oluusi kabonero akayinza okwoleka endwadde endala omuntu z'ayinza okuba nazo mu mubiri gwe. Kasikonda si bulwadde wabula kabonero. Kati ffe ng'abasawo omuntu bw'afuna kasikonda tuba twetaaga okumanya bulwadde obweraliikiriza oba ono kasikonda owa bulijjo. Waliwo obubonero bwe tuyita obwa bulijjo mu lusawo kye tuyita physiology, mbu kibeerawo naye tekiri nnomo naye tekyeraliikiriza. Kaakati kyekiri kyeggambye mbu bwe tulaba duration ebbanga omuntu gy'abadde ne kasikonda tuyinza oga ono si mutono. Kandibadde kabonero akakunoonyesa obulwadde bonga bwosi bulwadde nga wogamba nti omuntu ayokya, okwokya kuno ki ekikuleese.
kasikondo ono atera nnyo okulabikira mu baana. Abasawo batubuulidde lwaki. Abaana bafuna nnyo kasikondo kubanga bali embuto ne zibeera distended. Kasikondo asinga ava ku lubuto olwo. Distension, jjukira bo tebeepimiranga ggwe. Eriyo n'abantu abafa nga basikondoka. Kino kiviirako abantu abamu okulowooza nti kasikondo atta. Abasawo kino bakisambazze. Kasikondo tatta era tewali nnyo bulabe bw'amaanyi bw'aleeta okuggyako bw'aba ajjidde mu ndwadde endala ez'amaanyi kati okugeza omuntu ng'afunye stroke. Nga olaba nti organic zaffe zino we zifuna obuzibu zeerwanirira kati amawugwe gaffe gano gagezaako okubako omukka n'olaba omuntu ng'asika nnyo omukka naye ate aba tafute kasikonda. Wabula wadde nga guli gutyo, Dr. Musenera agamba nti waliwo abantu abatalina kwesuulirayo gwa naggamba singa bafuna kasikonda. Obadde awo n'omwana oba n'anywa amazzi ne gamugenda mu mawuggwe oba abadde anywa aseka azannya n'olaba ng'ate kati atandise okusikondoka ennyo oba n'ogamba nti mbadde n'omulwadde wange abadde ku kitanda abadde yalwalako amawuggwe naye kati asikondoka nnyo abadde ne TB naye kati asikondoka. Olw'okuba nti obulamu kya muwendo ate nga tebuzzikawo singa bukuvaako, kyankiza okwewala okubuusa amaaso ekintu kyonna ekiyinza okubukosa kubanga tomanya kiyinza kuddirira. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.